Hanifa Karad ngono muna NRM wabulanga yamibwa kadi y'ekibiina kino olwaleero asibye mu Muluka gwe Kawempe 1 ng'akuyega abalonzi okumulabiranga ddala mu kalulu akabindabinda. Ono abadde ku byalo okuli Kawempe Ttula, Ssebaggala, Kiganda, Nammere kw'ossa ne Mugalo mu Kawempe North. Era ne manifesto yaffe ennungi abangi baajaniriza. Ebbugumu lyeyongedde bwe yeggatiddwako bannakibiina ki Federal Alliance abeeyamye okumukwasizaako okuwenja akalulu. Ngudde abawanvu n'abampi tuli mu field essaawa eno bannaffe bali mu kutalaaga twagala okukakasa nti omukyalo oyo akalulu akawangula. Era buli kimu ekitwegattako oba obala oba bwe tubeera n'obululu 9 oli n'atwegattako tubeera ne 9 mu kamu. Era bano bye bibiina nabyo nga biina abagolobereza emabega. Ono annyonnyodde ng'essira bagenda okuliteeka ku nkulaakulana ey'abavubuka kw'ossa n'abakyala. Gavumenti okutagetinga n'okukendeeza obwavu kigenda kubeerawo. Ebyo byonna meseji yange ngitambuza nti nedda wabula abantu tulina okubategeka akasente akatono ke bafuna kabaako ke bayinza okukozesa ne kagaziwa ne kabagagawaza. Ebyobulamu nabyo si byakusuulibwa muguluka mu buweereza bw'ono. Kasasulo kizibu kinene. Bwe tudda ku nsonga ya malwaliro tetuyina te population ya Kawempe North nene. Karad ategeezezza nga kati obwanga bwabutadde mu kutambula nju ku nju ng'apeereza abalonzi okumwesiga. Ntuuka mu bantu eyo n'entambula nga ndaba embeera gye tulimu. Olw'okugamba nti bwe mbeera ku floor of parliament mmanye abantu benjogerera manye embeera gye tulimu embeerayo gye tulimu tesanyusa n'akatono. Abatuuze bannyonnyodde ebisinga okubasoomooza. Eyo yajja ne bagamba tulese kampuni abaana b'ettula abavubuka mugenda kufuna emirimu naye mbakakasa abantu abakola omwo mmotoka ze zibaleeta tetumanyi gye bava. Ye yali omuyambi wa Sseggirinya Muhammad Luswa Luwemba kakuyege we amumalidde mu Muluka gw'Empereerwe. Ono tumusanze mu katale k'eno ng'amatiza abalonzi okumwesiga bamulonde. Luwemba agamba kaweefube wakumuteeka mu kumaliriza omugenzi Sseggirinya be yaleka atandiseeko. Essira nditadde nnyo mu kulobinga abantu baffe okusingira ddala eddwaliro eryali liyamba abantu bannakazadde b'eggwanga kubanga eddwaliro eryo bannakazadde b'eggwanga be twali tufulumya buli lunaku bali basukka mu bantu 15. Newankubadde Luwemba yeesimbyewo ku bwannamunigina agamba akyakkiririza mu kibiina ki NUP. Member wa NUP era membership card sijizangayo era nga omuntu omulala yenna. Obutawukanako ku banne ono naye abalonzi abasanga gye bakolera. Bagamba nti ekyokusanga abantu gye bawangaalira kibayambako okutegeera ebizibu byabwe. Tufuna ebirowoozo eby'enjawulo bampa amagezi na buki bwe nnyinza okukuumamu akalulu kano obutabbibwa kalulu kaabwe. Okusinziira ku Luwemba abantu abasinga babeera mu nkuŋŋaana ennene tebabeera balonzi. So si bano abantu be basomba obusombi ti olw'okuba gundi alagidde ne bajja abantu ewakiso ne bajja abantu ennansana ne bajja abantu emukono ne bajja abantu abaawa bakansala oluusi nabo abaagala ebifo bami nabo tobanenya nabo bayiika mu wawa olw'okuba nti baagala ebifo. Ye munna FDC Sadati Mukibi amanyiddwa ennyonga Aganaga abadde mu Muluka gw'Ekyebando nga naye anoonya kalulu. Abadde atambulira ku mmotoka nga bwakunga abantu okumuwa obuwagizi. Agamba essira wakulisa ku nkulakulana y'abavubuka naddala abali mu ghetto. Tubateerawo training centers ezibayigiriza ebintu bya hand zone okubasikiringa nti omuvubuka asobola okuyiga welding, akuyiga kusala nviiri, asobola okukwata n'essimu ye n'afuuka tiktoka n'afuuka influencer. Kale nga twagala okulaba nti no mu buli ghetto gye bawangaalira tuteekayo free wifi hotspots. Era bakuyambako n'okutuusa ebyobujjanjabi ebisookerwako eri abatuuze. Omuntu atuuka okulwala ng'eddwaliro liri wali balizimbye naye nga talina wadde zitwala muntu kumuteeka ku booda kumukola ki. Kale ebyobulamu ne tugamba lwaki tuteekawo mobile clinics esobola okutuuka eyo wa gye bakola ki kubanga omujjuzo ku ddwaliro lya Rufaro wali mungi nnyo. Kakuyege ono wakomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno.